Mu buli kintu ekikolebwa wano mu ggwanga kiriko abeemulugunya olw'obufere obungi wabula nga byonna bidde eri ekitongole ekivunanyizibwa kulondoola omutindo ki Uganda National Bureau of Standards. Olwaleero abakulu okuva mu kampuni emu ku ezo ezasookera ddala wano mu ggwanga okukola ebikozesebwa mu kuzimba Uganda Baati bagamba nti waliwo okushupula ebintu kungi mu makolero ga wano. The only thing that we can do as a business, and we feel that we are obligated to the customers to be able to teach them about the best practices when it comes to the roof sheeting and all that, and why some roofs fail. There are so many roofs that have failed all across Uganda, because it's very difficult for the customers to be able to differentiate the sheets from different manufacturers at the dealer stores. They can't. George Arodi agamba bagezezzaako okutuukirira ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards okugoberera ensonga eno naye tewannabaawo kikolebwa. There are so many companies that are proliferated. They've really come in very big. Some are buying from China and all this, and the quality is not tested. And on many occasions you find those roofs will actually be able to fail. The only thing that we can actually be able to do as a business is to enlighten Uganda National Bureau of Standards to be able to take action and make sure that all the products that are coming to the market have gone through the quality test so that our customers don't get duped. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu abakulu mu kampuni ya Uganda Baati okuggulawo ettabi ery'okwolesezaamu ebizimbisibwa ennansana. Ssentebe wa board eya Uganda Baati Alan Shonubi Ssenkulu asabye abo bonna abali mu makolero ag'ebizimbisibwa wamu n'okuzimba okwewala ebintu ebikolerere okumalawo ebizimbe ebikuba abantu. The showroom concept is not to compete with the dealers, as Mr. Arodi has said, but to strengthen their business, their prowess, and to get more enhanced through business and product knowledge and dissemination. The showroom model is aimed at complementing our dealers and collaborating with them. Titus Jemba, BBS Terefayina, agesigika.